zijjukira omwaka ogwo nga guggwako oguwedde nabuulira enjiri ng'abantu mbabuulira nti omulabe waffe atwagaza ebintu ebyo oba okyabijjukira ekisooka omulabe akwagaliza entaana ekyokubiri omulabe akwagaliza obwavu buli obusemberayo ddala obeere mu kyalo eyo owasemba nga nayo toyinayo mugaso ng'ensi yakukasuka gyekoma essanyu ly'omulabe n'ekisembayo obeere mu kkomera nga tolivaayo ekisooka akwagaliza entaana omulabe wo mu miitingi ze byonna byatula okuteesa kulabika nti osaanawo ekyokubiri anoonya obukodyo obusobola okuteeka mu kkomera obulamu bwo bwonna bw'olina mu nsi ekyokusatu ayagala embeera esobola okutwala n'ekutwala ku nkomerero y'ensi ewatali ssuubi era oveewo naye nkukakasa nga bwe nabibuulira consistently December yonna kumpi nabyogera Katonda talina kyagenda kuganya kukubaako jangu tumusabe Katonda jangu tukirize Katonda ate message gye natandikiramu mu kisiibo nga lumu n'ebbiri ze nali mbuuliddeko ng'ega nti neesiga Katonda neesiga n'obudde neesiga Katonda neesiga n'obudde omuntu agende ku YouTube akebere message gye nabuuliranga lumu guno omwaka nenga bbiri awulire message ezo kyezoogera mu bulamu bwange tontiisatiisa obudde buba butuuse mba nnyinyuka ekyokubiri neesigira ddala Katonda simubuusabuusa ndi mwana wa muntu nsobola okubaako ebinnemye nawe osobola okunondako ekyo noga naye kino bugingo kyakulemye naye tekitegeeza nti seesiga Katonda. I put my trust in God and I trust time. Time esalawo bingi bw'oba okyaliwo ng'obudde bwo bukyaliyo ojja kubeerawo. Ekyokubiri time ejja kusalawo oba oliruuza oba oliwiina. Time God and time ebintu ebyo so abatwagaliza entaana mulabye nnyo kubanga ne bwe twandibadde bakufa era nezammwe zandisigadde zaasamye. Abatwagaliza ekkomera mulabye nnyo era ndowooza wabiwulira kambikoneko katono ekintu ekibi ennyo kimaze okutubaako bwe balaba nga tekina kye kyatukoze tekyatugyewo ffenna narrative n'ekyuka. Narrative n'ekyuka ate ng'ekyukira na mujjiya nnene nti batiisatiisa ne gavumenti muve mu by'okumanya oba mu by'okukola mutya muteekenge mangu action obugingo yeetaaga kukwata bituukirire biri bye naggamba nti omulabe waakwagaliza okufa akwagaliza ekkomera ly'otalinaamu na musango akwagaliza obwavu obwenkomeredde naye ebigere byo byombi bisimbe mu Katonda binyiike mu Katonda obinywereze ddala era ebyo bisatu nga bw'obyogedde byeyolekera mu mbeera eyo bwe yali etuuseewo. Narrative sebo naawedde tajja kufuna ayina 10 kigendawo kyabadde nakyo mu nsawo kigenze enyenge ey'ebwavu bamukwate ayina naye okubeerako ekweruzira bamusibe bula emmotoka bagikubyemu bukubi misumaali oba sukulu nti balesekana akagira drill ne badrilinga endabirwamu n'omuntu atayina waasula wadde akayumba k'embwa takayina mu nsi mbwakedde kukutama mu mmotoka ye nga tajjaawo. Katonda agenda kuswaza abalabe baffe. Nkwegayiridde monnyinaze muganda wange owooluganda omulokole naawe atali mulokole jangu ku Kanani ku Lwokutaano luno tofunayo ddoboozi lya setaani likugaana kujja tewali agenda kukusosola tewali agenda kuziyiza enteekateeka nnungi